Maziga gokeno bulumi bwokka eri famire ya Brenda. Muganda waffe ono omulambo gwe gumaze okubanga gutuusibwa mu ggwanga erya Uganda era okuziika kwandibanga kwa ssaawa yonna bagenda kubanga bamusaayo. Omanyi nze tewali kinnuma nga kufiira ku kyeyo, tewali kintiisa nga kufiira ku kyeyo. Bannange Katonda yanditusaaside ne tutafiira ku kyeyo, n'ofiira ewaka wammwe ewatali wantu wonna muntu yenna gw'ogenda kutawaanya ate sonda kino ate sonda kiri. Ne bwe buba bulwadde n'olwala ng'olwalidde kumpi ne bazadde bo bomanyi nti nno bagenda at least kwegayirirako onywe ku ddagala, kwegayirirako olye emmere, bakunaazeeko, bakuwembejjeko, banoonye ku ki ekikuluma, bagezeeko okulaba nti baseevinga obulamu bwo, wabula n'otalwalira oba kufiira eno. Ekintu ekyo kinnuma nnyo ate era nga kintiisa nnyo. Yenze addita subscribinga ku YouTube channel yaffe eno oleme kubanga osubwa ebiki bye tuteekayo, commentinga videos ngoba omaze okuziraba ate era osobola okuyita ne bannabalala ne babeera nga batwegattako. Omulambo gwa muganda waffe Brenda gumaze okubanga gutuuka mu ggwanga Uganda eri mwenna ababadde beebuuza akomawo ddi, bamukomyawo ddi, kyekyamutta na biki ye omwana bamuzza ddi, kampuni egamba biki n'ebirala. Munnange omulambo gwe gumaze ate era ne gukomawo. Tugenda kubanga tubateekako mu katambi, tubalage katambi ka muganda waffe oyo mayiti ye ng'emaze okutuuka mu ggwanga Uganda, wabula ate era n'obutambi bwe tubadde nga tusharinga obw'enjawulo oba abaganda baffe nga babuteekayo process yonna byonna tugenda kubanga tubibateerayo mubeere nga mwejjukanya Brenda ki gwe twogerako. Brenda abadde atya, yayitira mu kampuni ki, kampuni eyamuleeta bagiyita batya, ki ekyamutta kituufu oba yattibwa buttibwi, bamutta busi nga bwe byogerwa oba ye kennyini ng'omuntu yeyetta, kuba byonna bibuzaabuza tetumanyi ani yamutta, yeyetta oba mukama we agamba omugenzi Brenda yeyetta, wabula ng'ate abalala bagamba tekisoboka, mukama we ye yamutta. Katusooke tugendako mu katambi nga mayiti ye emaze okutuuka ewaabwe ewaka. Nze gwolaba wano eno ebigambo byampeddeko ddadda
ebigambo byampeddeko dda. Nze mbagamba nnyo nti yes, ffenna enkomerero egenda kuba ttaka era ng'abantu we bagamba nti nno entaana y'enkoko kamwa ey'embwa ebeera jirikiti wabula ey'omuntu basima nsime w'oba oli awo omuntu entaana ye bamusimira nsimire. Ffenna ekiseera kijja kutuuka nga ffenna tugenda mu ttaka kubanga eyo y'enkomerero yaffe ffenna tulina kugenda mu ttaka. However much nti tukimanyi nti nno okufa gye kuli ate era tteeka munnange bwe kutuukawo kibeera ng'ekintu ekipya igwe ky'obadde tomanyi nti kirina okutuukawo. Amakulu gali nti okufa si kyekintu ekyangu omuntu kyayinza okugumira. However much nga tukisuubira nti kirina okubeerawo naye tosobola kukigumira kubanga bwe kituuse mu njuuyo bwe kituukawo bwe kiti lw'omanya nti nno ekyo kipya ky'ova olaba tetutera kukirowoozaako kubanga w'olowooza kufa buli kyokola kyonna kikulema n'emmere esobola okulema okulya. Tugendagendako mu butambi obuzze nga bukolebwa bukyanga Brenda ava mu bulamu bw'ensi. Tubulabe baganda baffe beekubidde nnyo omulanga nga bagezaako okukaaba nga balanga Brenda ne balanga Brenda ne balanga Brenda ne balanga Brenda. Mukama we ne twogera naye tumukubidde amasimu n'atuuka n'okugajjako tumubanja omwana tumugamba kyekiriwo Brenda bino Brenda biri. Mukama we n'atuuka amasimu n'agajjako nga n'okukoowa akooye ne babanja omwana ne bakoowa light speed. Ye yaleeta Brenda ku kyeyo nayo abantu ne bagezaako ogiteeka ku bunkenke mpaka ogwo omulambo gwe mulabye we gukomezeddwawo ewaka. Bulumi nnyo eri bankuba kyeyo era nga bulumi ddala eri famire y'omugenzi Brenda kubanga baali bamusuubiramu ebintu bingi nnyo ebisinga okubaako w'abatuusa ateekako naye okubanga ayongezayo obulamu bwe ng'abuteeka mu mbeera ennungi. Munnange tekisobose ebintu we biti tubikomplainingako ne tusaba obuyambi ne tugamba ebintu by'okutulugumbula abaana abazze okukula. Abantu baneeno babireke. Omuntu woba omukooye muzzeeyo gye wamujja mukanyuge ku ofiisi tolina kyosaba. Lwaki omutta nga bw'otayagala muntu kuttira mwana we? Lwaki gutta omwana w'omuntu omulala? Olw'okuba tuli baddugavu. Bannange kyekitusa kala yeetusa. Njagala mmanye ekitolooza mu comment section katugendeko mu butambi ebibadde biriwo ku nsonga za Brenda ate era tukomewo. Okay, amawulire genfunye amarungiko okuva mu kufa kw'ono omuganda waffe ono Brenda Nakayinga eyafiiridde Saudi Arabia nga 14 omwezi ogwokusatu. Embassy efulumiza ekiwandiiko kino kye mukiraba wano ti omubiri gwe guli mu kkubo okuddizibwa e Uganda okuva ku baana be tubadde tulwana nabo okumekinga sure nti mukama we oluvannyuma lwa kumutta naye tetujja kukkiriza okutuula unless ono omwana atuuse ewaabwe e Kamuli district ne bamuziika we tugenda va ku simu y'ono mukyala ne bbaawe. Ge amawulire ge nnina. Era nze nabaana ga Brenda togeza n'owumula balumbe paka w'olituuka ewammwe okuzi. Hi guys, mugamba mutya? Ono mwana gwentedde wano yafudde mu kiyumba. Ebyamusse tetunaba kumanya. Ne audio za mukama we tuzirina bamukubidde simu naga mwana yafudde ennaku 14 amabega. Naye nze bwenganze namukubidde takyakwata simu takyaddamu messages. Ne audio ze gye tulina agamba nti omwana yafudde. Naye badde nsaba bakadama mwena abali eyo tambuze ne video etuke ku kampuni bagiyita Light Speed eri Busega. Nanyini yo bagiyita Mbuga vaayo nonyono muwala oba yafudde musobole okumuza mulambo gwe ettaka ewaffe Uganda. Ono muwala yafudde oba tanaba kufa twagala kumanya. Justice for Kadama yenali eyo kwata keno video gitambuze. Sharinga esobole okugenda ku kampuni bagiyita Light Speed twagala kumanya. Obonno bwe butambi nga obwedda video eno we nagitandise ingamba nti nno Brenda omulambo gwe gutuuse
ndowooza n'obutambi mu bulabe nga muganda waffe oyo nga omulambo gwe gukomyewo. Brenda ono nze nga Adita kyenzikiriza kiri kimu, kizibu nnyo omuntu okwetta ng'akozesa kiso kankiddemu, kizibu nnyo omuntu okwetta ng'akozesa kiso naddala nga yeesala bwesaze. Okwefumita akisobola kubanga yeesitabinga omulundi gumu bwe guti, naye ekintu ky'okukera ku makya ne weesalako ensingo kizibu nnyo 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 nnyo. Omutima guŋŋamba nti ebigambo ebifa ewa bosi wa Brenda otugamba nti Brenda yeeyese nga yeesazeeko omutwe nkiwakanira ddala nga nze Adita, kubanga tukimanyi bano abawalabu buno buze bwabwe, tukimanyi zino z'embeera zaabwe batemu. Omwana ono balina okuba nga be baamusazeeko omutwe ne bakireetera okuba nti omwana ono yeeyese. Singa bakedde ku makya ne batugamba nti omwana ono yavimize overdose, tusobola okukikkiriza. Omwana ono yanyweddeko emikono emu, tusobola okukikkiriza. Naye okwesalako omutwe nga mukama we wagamba kizibu nnyo. Wano nze bwensiba nkubira omulanga eri bazadde baffe be twaleka ewaka. Bazadde baffe muve mu bintu by'okusaaga. Abantu bano battira abaana bammwe ne mutuula ne musirika. Temukikomyawo. Muyige nammwe okukola revenge nga mweyambisa emyoyo gy'abaana bammwe. Musindike emizimu gy'abaana bammwe gyekolere revenge. Musindike emizimu gy'abaana bammwe gitekinge action ku bantu abo bonna ababa bamutuusezaako obulabe. Nawe lwogenda okutu naye mmwe omwana ne bamutta ne muddeyo ne musirika ne mutwala ne mugamba Katonda y'amanyi, naye ng'oli amuse obulamu bwe bugenda mu maaso. Oyo amuse tayagala muntu akwata ku mwana we, oyo amuse n'okusonga obusonze mu mwana we kisobola okukuleetera emberebezi. Oyo amuse just n'okulaba obulabi omwana we n'omutula buyo omwana we n'akomplaini nga kigenda kuleetera obuzibu. Olwo gw'owuwo lwaki ffe abazadde abatuzaala mmwe temututwala nga kyamuwendo, nammwe mututwale ng'ekyomuwendo, mutuwagale nga bano bwe baagala abaana baabwe, nammwe takinga actioni. Musindike emizimu gikomewo. Kyova olaba njagala nnyo Abanigeria. Abanigeria basindika emizimu kyekyabagobya Oman. Omwana Omunigeria yafiira mu Oman nga mukama we amuse ne basindika omuzimu gw'omwana ne gujja ne gusaanyawo famire yonna yonna, ne gutta famire namba, ne wasigalawo omukazi ogwo ne gumugamba ate nawe ngenda kutulugunya paka lw'onooyogera amazima batya ku nfa yange. Omukyalo oyo yamala kuvaayo ne yeetonda ku National TV namba n'agamba bannange omwana yatufaako naye accidentally bwekyali bamubbika mu puulu ne bamutta ne bamala omulambo ne bamutta ne bamala ne babbika omulambo mu puulu ne bagamba nti yeesudde mu swimming pool n'afa. Kati nno bwe yamala okukola statement eyo bwatyo ne bamuggalira mu bwangu ddala. Era olw'okusindika omuzimu ogwali gutawaanya oyo omukazi ne gusaanyawo famire ye yonna, kyekyaleetera Abanigeria okubanga babateekako bbaani obutaddamu okubanga bayingira eggwanga lyo Oman, nga bagamba nti bantu beeraguze nnyo, bantu bapracticinga black magic ne babagoba. Njagala mmanye ki kyolowooza ku bigambo byange bineeno, nga weeyambisa comment section commenting nga mmanye ki kyolowooza, gwolowooza si yeeno essaawa naffe tutandika okulaga ku kala yaffe entuufu, emizimu gyaffe gikomewo naffe kiki, kubanga kyekintu kyokka kye tusigaza okubanga tulwanisa. Commenting nga manye kyolowooza, teweerabira subscribinga n'akadde tokeerabira kayinza okuyambako gye bujjeeyo. Imbagala nnyo. See you in my next video.